Tukwaniriza mu Kampala Bible Revelation Church esangibwa Makerere mu Mukubira Zone. Omusumba mutuukiriza Hanning n'abaweereza ba Katonda abalala bakwaniriza mu buweereza obusimbiddwa ku kigambo kya Katonda. Tulina endagaano ne Katonda ey'okusimbibwa n'okwebazaamu okuva mu Ezekieri 37:26-28. Ojanirizibwa mu kusaba kwaffe okwa Sande okuwa abakkiriza okubikkulirwa okuleeta okukyusibwa okuva mu kigambo kya Katonda. Ku Lwokuna tubeera n'okusomesa okuwa abakkiriza enkozesa y'ekigambo ey'amaanyi. Obujulizi obw'obulungi bwa Mukama bweyongera bulijjo. Osobola n'okwegatta ku kinolo ly'abakozi b'ekigambo abaana ba Katonda mwe basimbirwa mu kigambo kya Katonda ne bafuna amaanyi okukozesa ekigambo kye okufuna enkyukakyuka mu mwoyo ne mu mubiri. Essomero lino lya bwereere, tetusasuza. Tunaasanyuka okulaba. Tusangibwa Makerere mu Mukubira Zone okumpi ne Makerere Business Institute ku Saapolo Kaggwaro. Ekibiina nakyo mbukizo okwebuuza ku Yesu. Want to see the mob inquiring from Jesus? Bibuuzo ki ekibiina bye kyabuuza? What kind of questions did a mob ask Era Jesus? lwaki ekibiina kyabuuzanga ebibuuzo bye? And why did a mob ask Jesus this question? Era si kulwa nga wano waliwo ekibiina ekibuuza ebibuuzo bye byonna. Not to find in our midst having a mob asking the Nolwekyo same questions. Mukama atusaasire. Oh, God have mercy today. Mu Marko essula 2 Mark chapter 2, onyolo 6 verses 6. tulaba ng'ekibiina We see a mob kyebuuza inquiring, kigamba naye waaliwo abawandiisi abamu nga batudde but certain of the scribes sitting there, nga balowooza mu mitima gyabwe reasoning their hearts. nti ono kiki ekimwogeza bw'ati Why does this man speak blasphemy? avoola He blasphemes. ani ayinza okuggyako ebibi wabula omu ye Who Katonda. can forgive sins but God only? Baali beebuuza ki? What were they inquiring? Baali beebuuza ki? What were they Ono reasoning? kiki ekimwogeza bw'ati? How can he speak like this? Ayinza kyogamba mbu asonyiwa ebibi ng'ate Katonda oyo omu Katonda yekka How y'asonyiwa. can he say he also forgives sins, yet only God forgives? Ekyo ekibuuzo kye baali babuuza kyali kyaki? So what was the question for? Kyali kya kumunyooma. It was a despising question. Baali tebamubuuza olw'okuba baali tebamanyi. They were not asking because they didn't know. Baali tebamubuuza nga banoonya kufuna kubikkulirwa. They did not ask to getting a revelation. Baali bamubuuza kuba baali bamunyooma. They asked him because they despised him. Ono kiki ekimwogeza bw'ati? Why does he speak like this? Ani ayinza okuggyako ebibi wabula omu ye Katonda? Who can forgive sins but only God? Ekyo kyali kibuuzo kyaki? Kyakunyooma Yesu. It was a despising question to Jesus. Mukama waffe yeebazibwe. Praise the Lord. Bibuuzo ki byonna mu mutima gwo byolowooza nti Yesu tabiraba? Which questions you have in your heart and you think Jesus does not see them? Bano tebaayogera kintu kyonna. These people didn't say any word. Baasiika busisi ne bamutunuulira. They are only reasoning their Naye hearts, bonna nga balowooza ekintu kimu. but reasoning one thing. Era kye baali balowooza And what ekibuuzo they ekyo reason, nga bamunyooma. they are despising him. Yeeyita ki? Who is he? Ono y'ani? What does he call himself? Yokaana essula 6. John 6. Yokaana 6:24. John 6:24. Essula eno gyetandikira. In the beginning of this chapter, Yesu yaliisa abasajja bokka abawere 15 nga togasseeko bakyala n'abaana. Jesus fed 5,000 men only without women and children. Ne bagamba nti bannaye And they said, what? ono atuuse n'okutuliza emigaati If he's feeding us bread, tubeerenga naye emirembe gyonna. let's live with this guy forever. Tufunye omuntu anaatuliisanga buli lunaku. We have received the daily bread. Ate kati okyazeeyo okugula emmere Can nga I buy waali food when he's here? otula mutuuzi ng'olya buli ye ng'akola byamagero gwe See ng'olya it, he makes a miracle, you ng'akola eat. kyamagero kya mugaati gwe He makes ng'olya. a miracle, you eat. Kati olw'abiri lugamba Now 23 says, naye amaato amalala gaava e Tiberiyo nga gagoba kumpi ne gye baalira emigaati Mukama waffe bwe yamala okwebaza. Awo ekibiina bwe baalabanga Yesu taliiyo, when the people saw therefore that Jesus was not there, newankubadde abayigirizwa be neither his disciples, bo bennyini ne basaabala mu maato they also took shipping gali ne bajja e and Kaperinawumu came to Capernaum, nga banoonya Yesu. seeking for Jesus. Bamunoonyeza ki? Why are they seeking for him? Bwe baamulabira emitala w'ennyanja ne bamugamba nti, Labbi, ozze ddi wano? Oh, Rabbi, what did you come here? Tulaba ku ki? On whom do we see? Teweerabira nti kino kibiina Don't forget this is a mob. bonna balowooza kye kimu, They think in common. bonna boogera kye kimu. They speak in common. Banoonya ki? What are they seeking Yesu for? n'abaddamu n'agamba olwabiri bw'omukaga nti ddala mbagamba nti
Munoonya si kubanga mwalaba obubonero. You don't seek me because you saw signs. Naye kubanga But because mwalya ku migaati you ate of the bread ne mukkuta. and you are filled. Kati ejalezeemu okubaluma. Now you're hungry again. Olwo mujja munoonya. You're coming for me. Nakyo baali bamunoonyeza ki? Why were they seeking him? Si bya magero. Not miracles. Baali bamunoonyeza ki? Why were they seeking for him? Migaati. Bread. Amakulu gakyo nga bamunoonya. Nze kasapa omugaati nga kiwedde. Once I see him, he gives me bread. Kasamala okulya omugaati gwange nze nga Once ngenda. I eat my bread, I'm done. Ate nja munoonya I'll n'enkya. seek him tomorrow. Amakulu gakyo nti The meaning. olwabiri mu omusanvu Yesu n'abagamba. Olwabiri mu omusanvu. 27, he says, Temukolerera kyakulya ekiggwaawo. labor not for the meat which perishes. Mazima munoonya lwa kyakulya ekiggwaawo. Really, you're seeking me for meat that perishes? Kankubuuza oluganda. Let me ask you, brethren. Ojjidde ki mu kanisa olwaleero? Oh, why did you come to church today? Okibye mugaati? Did you come for bread? Oba ozze lwekyo ekiggwaawo? Or you came for the perishable? Yesu n'abagamba temukolera kyakulya ekiggwaawo. Labor not for the meat that Temukolerera kyakulya Labor ekiggwaawo. not for the meat that Temunoonya perishes. lwa bintu eby'ekiseera obuseera. Don't seek me for things that are temporal. Nandi balina enkwatagana nammwe ey'ebintu eby'olubeerera. I would have a relationship based on Kampulamira y'abakkiriza y'amaanyi ennyo. Let me hear believers amen. Ngambye nti kampulamira y'abakkiriza y'amaanyi ennyo. Where is a resounding believers Sinnawulira amen? amira y'abakkiriza y'amaanyi nnyo. Where is a resounding believers amen? Sajja kukwatagana na Yesu na bintu ebiggwaawo. I don't relate with Jesus on temporal things. Kampulamira y'abakkiriza y'amaanyi ennyo. Let me hear believers amen. Najja kukwatagana naye mu bintu ebitaggwaawo. I'm relating with him for eternal Njagala okubeera things. n'enkolagana naye eteggwaawo. I want an eternal relationship. Bw'akuwa omugaati ng'otambulamu. When he gives you bread, you go away. Bwe guggwawo When ng'odda. it's over, Jesus, I'm here. again. Ng'akuwa omulala He gives you another ng'otambula. bread, you go away. Bwe guggwawo When it's ng'okomawo. over, bread, Jesus, I'm coming. Enkwatagana nayo ya migaati ne Yesu. Your relationship, is it bread with Jesus? Enkwatagana ya ssente. Is it about money? Oli mulokole olwokubanga oyagala ssente. Are you born again because you want money from Jesus? Ate olwo abazirina nga si balokole. What about those who have the money and they're not born again? Bo bagambe ki? What will they tell you? Tekisoboka. Impossible. Ndi mu nkwatagana ne Yesu nga si ya bintu ebiggwaawo. In relation with him, Si ya mmere, si ya ngoye, si ya ssente. not clothes, Si ya not bintu money, ebiggwaawo. not perishable things. Olwabiri mu omunaana. Verses 28. Awo ne bamugamba nti Then they said unto him, tugize tutya, tugire tutya what shall we do okukola emirimu gya that we Katonda. might work the works of God? Kati ekiwulika Now ng'eky'omwoyo. that sounds spiritual, right? Kubanga wali abakayiri n'abagamba kati muli ku migaati. Because it was hard, he said, you're seeking bread, eh? Nabo ne bakyusa They are amangu ago. also wise and changed. Tukoze tyokola emirimu gya What shall we Katonda. do to do the works of God? Yesu n'addamu n'abagamba nti guno gwe mulimu gwa Katonda. He said unto him, this is the work of Okukkiriza oyo God, gwe yatuma. that you may believe on him, he sent. Ne bamugamba nti oyogedde Now bulungi. you said it right. Awo ne bamugamba nti kale They said, kabonero ki gwe kookola what sign shows you Tulabe. then that we may see tukkirize. and believe also? Okola mulimu ki? What do you do? Bajjajjaffe baaliranga emmaanu mu Our ddungu. fathers ate manna in the desert. Olwo bamubuulira ekyokola. They're telling him what to do, Olwo bamubuulira ekyokola. giving him instructions. Bajjajjaffe baaliranga emmaanu Our mu ddungu. father did eat manna in the desert, Nga bwe kyawandiikibwa as it is written. nti yabawa emmere ey'okulya. Give them bread. Ojja kuteebereza nti ekibiina Can kyonna you imagine a whole mob, ne batandise okwogera even as they begin to speak? nga balinga aboogera ekintu It's eky'omwoyo. as if they are in spirit now. Bakyali ku mmere, They are still focused on food. bakyali ku mugaati. They are bread focused. Bibuuzo ki ebiri mu mutima gwo? Which questions do you have in your heart? Ebibuuzo ebifaanakanako na bino eby'ekibiina kino? Are they kind Oba of related to the mob's question here? bibuuzo ki ebiri mu mutima gwo? Which questions are in your heart? Enya Mukama ffe lebaze. Blessed be the name of the Lord. Ngambe te enya Mukama ffe lebaze. Blessed be the name of the Lord. Mu lunyiriri olw'ataano mu ebbiri. In verses 52, Awo Abayudaaya ne bawakana bokka bokka. the Jews therefore struggle among Nga themselves. bagamba nti ono ayinza atya okutuwa omubiri gwe okugulya? How can this man give us his flesh to eat? Omanyi Yesu yagendanga akyuka okusinziira ku bibuuzo byabwe. You know, Jesus was turning according to their questions.
bamugamba nti obudde oli ludda manyi lwaki munoonya I said, I know why you're seeing me. munjagalako migaati You want bread only. kale Okay, it's okay, omuntu it's akoze okay. atya okuweereza katonda mu How ngeri can we y'amaanyi serve God in a powerful way? ko yesu kukkiriza oyo gwe yatuma Believe whom he said. kakati oyo gwe yatuma abeeko kyakola Or can let him who said do abeeko something. ekyakola ekifaananga kiri kya musa kye Let him yakola do like what Moses katonda did. n'abawa emmere And God gave them food. naffe Yeah? tukkirize And we also believe ko him. yesu nze mugato gwava mu Said, ggulu I am the bread that came from heaven. era mulina okulya omubiri gwange munywa n'omusaayi gwange Hey, you have to eat my blood and drink my blood. ono omusajja abadde Oh, what is wrong with this man? atuyita basenzi Does he call us flesh eaters? tuyinza okutandika okulya omubiri gwe n'okunywa n'omusaayi gwe How can we eat his body? And kakati wano wetutuuse ng'ekintu kikutta omuliro now on this point, it is burning. And covered. bakana ayinza ty okutugamba mutulya omubiri gwe How can he tell us to eat his body? awo yesu n'abagamba ddala mbagamba nti bwe mutalya mubiri gwa mwana wa Except to muntu eat the flesh of the ne munywa Son of Man omusaayi and gwe drink his blood, temwina bulamu mummwe you have no life in you. ne yesu atabuse Jesus is also taking it for the next level. erinnya mukama waffe Praise ebazibwe the Lord. bibuuzo ki ebyo by'obuuza yesu ate n'omutabula butabuzi What kind of questions do you ask just then you stir him up? olaba kino ekibuuzo kyakubuusabuusa You see, this is a doubtful question. tuyinza okulya omubiri gwe Can we eat his body? olaba kino ekibuuzo This is a doubtful question. buli kibuuzo ekibiina kye kyabuuza kyakunyooma Every question oba they asked was kubuusabuusa despising kunyooma or oba doubtful. kubuusabuusa Either despising or bibuuzo ki doubtful. by'olina mu mutima gwo Which questions do you have in your heart? naye musomozo otya okwogera bwoti Pastor, how dare you say that? ng'ojja mu kanisa When n'ensaba I come and pray in the church, ng'ojja mu kanisa n'osaba you come and pray. bibuuzo ki by'olina mu mutima Which gwo questions are in your heart? bitubuulire Tell us. byandibanga bifaanaganako na bino They eby'ekibiina might be related to the mob's question. nga mu kifo ky'okusaba And instead of praying n'okubuuza ebibuuzo and asking questions, ebijja okukuleetera enkwatagana that y'olubeerera will bring you eternal relationship. oli mu migaati You're bread focused. oli mu ngoyi Your clothes focused. oli mu sente Your money focused. oba nange ndifunako Would kasente I ever get nange money? nembako nga bali mu And I be kadde like their brother so and so and so. omuntu abanga mwavu If someone is poor, tasobola kufuuka mugagga lwa sente they can never get rich because of money. asobola okubeera omwavu alina sente They naye tasobola can kubeera be mugagga a poor man with too much money. kwebale nnyo yesu Thank you, Lord Jesus. musolo y'omusanvu Verse 7. nkyakuleetera ebibuuzo ebibiina bye byabuuzanga yesu I'm still bringing the questions that Mob had for Jesus. si kulwanga naawe obirina Not to find here someone having those questions. naye nze nzikiriza nti okubeerwa kwaffe kuzze I believe our help is here. tetujja kubeera bamu kwabo ababuze ebibuuzo We bwe biti. shan't be some of those who ask the Mob's embeera questions. ne bwefaanana etya No matter the situation. kampulira amiina ennungi eyo Let me hear resounding amen. yogera ensolo y'omusanvu John 7, oyo 11 verses 11. awo abayudaaya ne bamunoonya ku mbaga ne bagamba nti ali ludda wa Say, where is he? bamunoonya They are seeking for him. ne waba okumuunyamuunya There was much murmuring kungi mu bibiina among the people. abalala ne bagamba ku ye nti mulungi For some say he's a good abalala ne man. bagamba nti nedda Others says, nay. akyamya ekibiina He deceives the people. Banne, yesu naffe gwe tukkiriza Is it the same Jesus we believe? yono Is it the same Jesus? kati no waliwo abagambanga nti yali akyamya abantu Some people said he deceived the people. abo baali bamulabako n'amaaso Those who saw him physically. abamu nga bagamba mulungi Some said he's a good man. abalala nga bagamba akyamya abantu Others said, no, he deceives people. mu y'oluzungu bagamba alimba In English, yes, he deceives people. mulimba It's a deceit. mukama waffe yebaziwe Praise the Lord. olunyolo 14 Verse 14. awo mu mbaga wakati Now amidst the feast, yesu n'ayambuka just ku went yeekaalu up into the temple n'ayigiriza and taught. abayudaaya ne beewuunya The Jews marveled, ne bagamba nti ono saying, amanya atya okusoma nga tayigirizibwangako how can he know, this man know letters, having not have learned? ekyo ekibuuzo kyaki What kind of question is that? wangi What is it for? ekyo ekibuuzo kyaki What question is that for? kyakunyooma It's for despising him. amanyi n'okusoma The guy even knows how to read it. naye teyasoma Yet he's not learned. nokyo baali bamunyooma He was despised.
olina ebibuuzo ki mu mutima gwo? What kind of questions do you have in your heart? Bimuwa ekitiibwa Do they glorify him oba or they... biki byagala okubuuza Yesu? What do you want to inquire from the Bimuwa Lord? ekitiibwa Do they oba? glorify him or... Yesu n'abaddayo n'agamba nti okuyigiriza kwange si kwange naye kwoli eyantuma. Mukama waffe yeebazibwe. Praise the Lord. Yabagamba atya? What does that say? Bino si byange ndiko eyantuma. This doctrine is not mine. Someone sent me. Era waavaawo olutalo And a quarter kubanga from there, ayogedde okwoyo eyamutuma. because they spoke about whom sent him. Mu Nnyolo 19 Verses 19. essula y'emu eyo Chapter 7. n'abagamba Musa teyabawa mateeka so mu mmwe tewali akwata mateeka. Did not Moses give you the law? Yet none of you keeps the law. Musalira ki amagezi okunzita? Why do you go about to kill me? Ekibiina ne baddamu nti oliko dayimooni. The people answered and said, you have a devil. Ani asala amagezi okutta? Who can go about killing you? Bagamba batya Yesu nti aliko ki? What did they tell Jesus? He has a what? Mbuuza yono Yesu y'omu naffe gwe I'm yetukkiriza. asking, is it the same Jesus we believe? Bagamba nti aliko ki? What they say? Bamugamba oliko dayimooni ani agala okutta? Do you have a devil who wants to kill you? Ekibiina nga kyekyogera bwe kityo. The mob was saying that. Simanyi ebibuuzo ki byolina mu mutima I gwo. don't know which kind of questions you have in your heart, but Naye mwebanga mulimu ekibuuzo ekifaanana bwe kityo. if there is such a question, it's a pity. Mu ssula y'omunaana Chapter 8, nkuleetera ebibuuzo. I'm bringing for you the questions. Ekibiina kye byabuuzanga That the Yesu. mob used to ask Jesus, Na lwaki byebuuzanga ku Yesu? and why they inquired from the Lord. Baali tebaagala kumanya. They did not want to know. Bamubuuzanga kubanga bali bamunyooma. They asked because they despised him. Bamubuuzanga kubanga baali tebamukkiriza. They asked because they doubted Era him. ebibuuzo ebyo oteeka obyewala okuva n'olunaku And you lwaleero. must shun from such questions from today. Ngambye nti ebibuuzo ebyo oteeka obyewala okuva n'olunaku I say you lwaleero. must shun from such questions from today. Obuuza oba asobola. You are asking whether he's able to do it. Obuuza naye nga tokkiriza. You ask but doubtful. Andi musumba obeeraawo Pastor, kati you can be there and kitaani n'akutawaanya and the devil n'akuleetera ebintu. Lwaki tobigaana? Why don't you Bigaane. refuse them? Refuse them. Bigaane ebyo ebibuuzo bigaane sijja bibuuza Yesu I nga. refuse those questions. I will not inquire from the Lord like that. Andi musumba weekanga oyogedde. Pastor, you Nga just lwaki find weekanga? yourself. Why do you find yourself? Tekisoboka. Impossible. Yokaana essula 8 John 8, Onyolo 19 verse 19. ne bamubuuza And they asked him, kitaawo ali ludda wa? where is your father? Yesu n'addamu nti Just nze answered, temumanyi you neither know me n'onkodde nor kitange. my father. Singa mumumanyi If you had nze known me, ne kitange you mwali should know my mumanyi. father also. Yabaddamu Did he answer them? yabalaga kitaawe. Did he show them his father? Abalokole Born again. mbwe ebigambo ebyo yabyogerera mu ggwanika This bwe one yali is ng'ayigiriza mu in the treasury, yeekaalu. as he taught in the temple. So tewali eyamukwata kubanga ekiseera kye kyali nga tekinnaba And no kutuuka. man laid hands on him before his hour had not yet come. Olwabirimu olumu Verses 21. awo n'abagamba nate nti nze ŋŋenda And said unto them, I go my way, nammwe mulinnoonya and you shall seek me, mulifiira mu kibi kyammwe and shall die in your sin. nze gye ŋŋenda mwe temuyinza Where kujjayo. I go, you cannot come. Awo Abayudaaya ne bagamba Then Jesus said, agenda kwetta. will he kill himself? Agenda kwetta Maybe he's going to commit suicide. kubanga agamba Because he says, nze gye ŋŋenda mwe temuyinza where I kujjayo. go, you cannot come. Bibuuzo ki ebiri mu mutima gwo? What kind of questions do you have in your heart? Erinnya Mukama waffe libazibwe. Blessed be the name of the Tandika Lord. okukebera ebibuuzo by'olina mu mutima gwo. Begin to check the questions you have in your heart. Mulimu ebibuuzo ebifaananga bino Do you have questions related to this? eby'okubuusabuusa. Of doubt? Awo ne bamugamba nti gwani. I said unto him, who are you? Ekibiina ne kimubuuza gwani. The mob asked, who are you? Naye nga baali tebamumanyi Did they know him? lwakuba baali It's because they were bamunyooma. despising him. Baali tebamukkiriza. They did not believe him. Yesu n'abagamba nti nga bwe nabagambanga okuva ku lubereberye amakulu gaakyo nti baali bamumanyi The meaning, they knew him because he told them, naye nga babuusabuusa. but they doubted.
bibuuzo ki ebyobuuza nga bikwetera na kubuusabuusa. What kind of questions do you ask that bring doubt in you? Toyibuuza Yesu, Don't ask them to Jesus. buuza mu kukkiriza. Ask in faith. Ennya Mukama waffe libazi. Praise the Lord. Ngambe tennya Mukama waffe libazi. Praise the Lord. Olunya olwasatu mu esatu Verses 33, olw'obudde for time's sake, ne bamuddamu nti they answered him, ffe tuli zzadde lya Ibulayimu, we be Abraham's seed, so tetufugibwanga muntu and we yenna. are never in bondage to any man. Oyogera otya nti gwe oyogera otya gwe nti mulifuuka baddembe? How do you say we shall be made free? Yali akamala obubagamba abo I just told abamukkiriza them bwe who munywerera mu believe kigambo him, when kyange you continue in my word, munaabeera bayigizwa bange be ddala disciples indeed, era mulimanya amazima, you shall know the truth, amazima gali bafuula and the baddembe. truth shall make you free. Mugamba twala eri Take away. ffe tuli baana ba Ibulayimu, We are seeds of Abraham. gwe tetumanyi na kitaawo, We are actually don't know your father. ffe tuli baddembe. We are free. Kati ate eddembe kyeyo ly'ogamba What kind of freedom am I talking about? ekyo kibuuzo kyaki? What is that question for? Kyakunyooma. Despising. Ebibuuzo bye bali babuuza byonna byakunyooma, All the questions they posed Byonna bya for kubuusabuusa. despising him and doubting. byonna byabutakkiriza. All for unbelief. Tandika okubuuza ebibuuzo ebyokukkiriza Begin to pose questions to Jesus of faith ebikwata ku bintu eby'olubeerera. concerning eternal things. Mubuuze gy'oyagala okugenda. Ask him your destiny. Enya Mukama waffe libazi. Praise the Lord. Ngambe tenya Mukama waffe libazi. Praise the Lord. Olunyolwa mu 8 Verses 48. lugamba nti It says, Abayudaaya ne baddamu ne bamugamba and they answered, the Jews answered and said, tetwogera bulungi ffe nti gwe oli Musamaliya say we not well that you are a Samaritan? era oliko dayimooni. Who was a devil? Yesu n'addamu nti siriiko dayimooni, The son said, I have no devil, naye nze nzisaamu ekitiibwa kitange, but I honor my father, nammwe and you temunzisaamu do kitiibwa. dishonor me. Obadde mbagamba I was told. ebibuuzo bye baali babuuza byakumunyooma All their questions were for nga despising him. tebamusaamu kitiibwa, They did not honor era him, tebalina kye and baafunamu. they did not get a thing. Kabe kasenga oyinza nakwewuunya bye baakola. Probably may even wonder what they did. Olwatano mu 2 lugamba 52 says, Abayudaaya ne bamugamba nti kaakano tutegedde ng'oliko dayimooni. now we confirm you have a devil. Ibulayimu yafa Abraham is dead, ne bannabbi, and the prophets. nawe ogamba nti omuntu bw'akwata And you say, ekigambo if kyange anybody keep my saying, talirega kukufa shall never emirembe. taste of death. Oteekwa kuba ng'oliko dayimooni. You must Omuntu aliko have the dayimooni devil. y'ayogera bw'ati. Only a person with the devil speaks like you. Olwatano Musa lugamba gwe mukulu okukira jjajjaffe Ibulayimu eyafa, Are you greater than our father Abraham, which is dead? ne bannabbi baafa, weeyitaani? Who do you call yourself? Weeyitaani? Who do you call yourself? Ebibuuzo ebyo mbiragira okutoloka okuva mu nnyumba eno I lwaleero command those questions to escape from this house. mu linnya lya Yesu Kristo Mukama. In Jesus' mighty name. Walimu okuddayo omuntu yenna atuddewo n'okubuuza ekibuuzo bwe That kiti. no big person said you will ask such a question. Yesu Katonda Jesus is God, yatonda eggulu n'ensi, creator of the Mukama heavens and w'abakama. the earth, Lord of lords, kabaka wa bakabaka, King of kings. nawono waali okola ekintu ekijja He's bulamu. here to do a fresh thing in your life. Tetusobola munyooma, I can Tumusaba never despise ekitiibwa. him. We honor him. tumusinza. We worship him. Yesu wali tuwayo eddakiika kumpi 4 malamba That's why we give like 40 nga minutes tuli mu kuyimba, singing. kubanga tumanyi nti tulina gwe tuyimbira We know we are singing for somebody. eteri amufaanana. No one is like him. Oyo yekka yasadde ettendo lyaffe, Only him deserves our tumuzinda ne praise. tubuukira We waggulu dance and jump ne out. tugulumiza erinnya lye, Glorify his kubanga name. ye Mukama He's yekka, Lord tewali only. mulala. Nobody else. Ngambe Mukama waffe bazibwe. Praise the Lord. Bibuuzo ki by'obuuza Mukama? What kind of questions are you posing to the Lord? Bireme kubeera byakubuusabuusa. Let them never be doubtful. Nedda. No. Buuza ebibuuzo Ask questions ebireeta enkwataganayo that bring a okubeera relationship ey'olubeerera. of being eternal. Mukama zibula amaaso gange, Lord, open my eyes. ndaga ekigambo kyo. Show me your word Ekigamba bwe kine bwe kiti. concerning this and this. Mukama ensonga eno gye ŋŋendamu Though this I'm entering now, ngikwate ntya? how can I handle it? Mpa amagezi, Give me wisdom. kubanga nze sirina magezi. I have no wisdom. Mukama zibula amaaso Lord, gange. open my eyes. Kiki ekiri wano kyesiraba? What is here that I don't see? Buuza ebibuuzo Ask questions ebireeta enkwataganayo that bring a okubeera relationship ey'olubeerera ne to be Yesu. eternal with Jesus. So si bibuuzo bya
byakutya byakubuusabuusa byakutakiriza doubtful, unbelief questions, byakunyooma byakuvoola despising, blasphemy questions, ng'ekibiina bwe kyakola as the mob did. bw'otandika okuyiga okubuuza ebibuuzo ebirungi When you begin to learn to ask proper questions, ojja kuwulira eddoboozi ya mukama ly'otowuliranga you will hear the voice of God like never before. ojja kuwulira ebintu by'otowulirangako You will hear things you never dreamt kukakasa about. tonnabaako kyewaawulidde I assure you there's nothing you've had wakati wo ne katonda between you and God ng'obuuza ebibuuzo when you're inquiring from Him. Pastor Hanning mutukizo wa Kampala Bible Revelation Church e Makerere akwaniriza musomo olusookedde ddala mu ssomero ly'abakozi b'ekigambo ewa Kiso mu kibuga. Tusoma ku Lwomukaaga okuva essaawa 8 zennyini ez'emisana okutuusa ku ssaawa 10 ez'akawungeezi. Ate ku Sande tutandika essaawa 9 zennyini emisana ne tutuusa essaawa 11 zennyini ez'akawungeezi. Jangu oyiga amazima g'ekigambo kya Katonda n'engeri gy'oyinza okuteeka amazima g'oyize mu nkola ofuuke wa ddembe ddala. Mwenna mujje ku Buganda College School ewa Kiso okusoma kwa bwereere. Okumanya ebisingawo kuba essimu 0772 444 174 oba 0702 205 629. Mukama akuwa omukisa.